kiki ekiri bakusambwe mmwe newe muli tutta emirambo ne mugiya era temuli kuta mukoze ensi buli ekimala buli ekimu mukibbye mulwanaganyiza amawanga n'amawanga naye era temukuta mukkiriza tewali kiri bamala mutulekera emirembe ennaku eruma nga baloya kubulako nga Katonda nga tomanyi wali ennaku eruma nga omwana we yabuziwawo nga temanyi weeri bannayuganda ekiyinza tujja mwene embeera buli omu kulumwa nga tekinnatuukawo ekitusibye mu mbeera eno kulinda nti zirindaba olwange ekyo baatukola kutwawuganya ne batukola nga batudividinze buli omu ng'olinda lwekirijjeewo ate nga kijja kutuuka zirindaba olwange wano nno eyo endowooza eri mu bantu abawerako newankubadde egenda ekendeera kuba kati amaloboozi ag'enkyukakyuka owulira nga mangiko naye endowooza eyo eyazirindaba olwange mu Kampala abasuubuzi luli olw'okuba oli nga alinawooko akaduuka ke oba alina amaduuka ge nga atunda ku bintu alina ku mmotoka bwe bw'atyo ng'alina obuyimba mwasoloza renti ebitale bitono binene okubituukako naddala e Kampala ng'obadde okola naye nti zirindaba olwange ebiseera ebisinga obungi abo babeera baduulira abantu mwe temwagala kukola mutya naye erabira nti munnange buli kaseera sisitimu ereetawo embeera eremesa newankubadde ng'oyagala nnyo okukola kakati bazirindaba olwange bangi bw'oyinza okuba tokitegedde obubaka bw'amaanyi nazo oyo naye nga zirindaba olwange ekitusibye mu mbeera eno kulinda nti zirindaba olwange ekyo baatukola kutwawuganya ne batukola nga batudividinze buli omu ng'olinda lwekirijjeewo ate nga kijja kutuuka eddoboozi eryo kapaati yako kensinze okwagala kwegamba gwe oli eyo ng'oggyeko kutwawulayawula otudde obooza zirindaba olwange ndaba nze ndi omu ku bali kakati awo tugattira engero nti bunnange ejjanze eribuuka na nzige naye abantu bali mu bulumi ky'oba omanya gwe wonna gy'oli abantu bali mu bulumi nti oyinza okwesanga nga naako akatono k'olina oba k'olowooza k'olyako gwe olyokke essaawa yonna kandigenda bw'oba nga okafuna mu kukijjanya abantu oba mu kubba abantu bajja kkanona essaawa yonna kakati ate bw'obeera nga munnange ggwe kubanga buli kaseera wabaawo abakola nga ye situation emukolera kati waliwo abaakolera mu covid kati bayinza okubaawo n'abasuubuzi kati essaawa eno nga bo balina engeri gye bapalapalanyamu bayinza okuba nga bo balinda emaali y'abannayo bagiguli ku ssente entono abaweddemu ngaye bw'atyo bwasavayivinga era ng'embeera ayinza okuba agiwagirirayo bw'atyo naye enkola eyazirindaba olwange yegenda okutukaabya ebbanga lyonna kubanga yagalagaana naawe essaawa yonna kijja kino bw'oyinza okulowooza nti munnange toli paati ku kyo naye essaawa yonna kijja gy'oli kakati mwanyinazi kyavudde agamba nti bazirindaba olwange tebeefiirayo binkwatako ki alaba oli akaaba omwana we bamusse alaba oli akaaba bbaawe tamulabako yabula bamusiba ali eyo nga gw'obooza zirindaba olwange nti ono bw'anaanyiiga gwe kiyinza okuzibuwalira okuggulawo edduuka ng'onaanyiize kubanga ajja kukulabanga gw'omuduuyi ate nga ne banno abalala abalemeseddwa sisitimu bajja kuba nabo bakulaba bulala kati y'ensonga lwaki munnange nga bwe kiri nti ono alya n'oli alya y'emmere egenda nti buli munnayuganda yandibadde akimanya nti tulina kwegatta abantu aba wansi kubanga leka kubeera awo kulinda zirindaba olwange kubanga majority olwedde bo zimaze okubeera nga zibalaba kakati oluggo ogenda kukola otya ogenda kudduka mu Uganda ogenda kukola otya nti okusavinga situation oba n'okusavinga ekyo kitono ky'olinawo ng'abantu tebannaba kunyiiga wandibadde weegatta ku bantu kubanga
Gen Museveni yatuteeka mu lutalo okumala emyaka 5 naye nga teyali takola nko business mu Uganda ye nga talinamu yali n'akaduuka naye amaduuka g'abantu gonna gaasiraana abantu ne bafa ebyobulimi abaali n'emmwanyi baasanga mu cooperatives ssente n'emmwanyi nga biri eyo ne beeyolera ne batwala ne bajja ne bakyusa 30% mujjukira bulungi ennyo akaseera ako ne batunyagulula naye ng'ate waaliwo era bazirindaba olwange mu Buganda baali weebali bazirindaba olwange baali weebali naye baamala ekiseera myaka 5 kitegeeza n'akatono ke baali balina konna baakabatwalako ke baali baseevinze mu kaseera bwe bandibadde bayimirirawo ku kituufu ekyaliwo mu kiseera ekyo. Kale munnange Bobi Wine alaze obuvumu bw'amaanyi nti mu kukwata abaana Bobi Wine abaddewo era nga mukambwe nnyo n'abaana nabo bayimiridde wamu naye bagamba nti tetugenda kuzikiza already Olivia Butaya bamututeruzira n'abalala babakutte Olivia bamukutte kweteba mu parade y'amagye ne Kawempe bamusomedde n'eri kati bamu babakwata juzi be bakwata mu tebana driving license abalala nti baali bavuga oba bubi abalala mbu kulemesa ba police oba babuyinza kubeera nga bakwasaganya emirimu gyabwe emisango gyonna ne bapulidinga not guilty ne bagyegaana kati ne tulinda kubeera nti beeyimirirwa balooya bali mu kubeera nga bakikolako naye abaana solidarity bakyalina y'amaanyi era ne Bobi Wine yalaze nga mu butuufu ali wamu n'abaana bo bagamba nti bo tebaagala kubeera nga bapowa newankubadde nga bannange mbeera ya bunkenke nnyo kubanga abantu bo people power, our power, people power. Yeah, Uganda bange twagala kuweerezayo omukulembeze waffe ka message twagala buli omu akawulidde akole ki akasharing kamutuukeko. Mr. President twagala kutegeeza tumundi guno tuli banyiivu tukimanyi bulungi nti batuwamba ne batusiba abamu ne babatta bannaffe bangi abali mu makomera bakirewo kivumbi bali mu makomera watali musango. Twagala okutegeeza nti omulundi guno tetugenda kutiisibwa revolution gye tulimu Mr. President tetwagala weeraliikirire mbu waba kutumana weeraliikirire revolution gye tulimu tukimanyi nti n'amakomera tukola ki tugeetaaga obudde bwonna tukimanyi nti bwe bankwata ne bantwala message y'enkyukakyuka tegenda kukomaawo ne mukomera ekola ki etambuliramu kati ate mu makomera gye batusibira wasinga okubeera abaki ababi bo kye batamanyi nti olunaku lumu nga tunyiize ne mukomera tusobola osimbulawo eggwanga ne likola ki ne likyuka. Kati ku budde buno tetugenda kutiisibwa lwa kusibibwa na kuttibwa. Tukimanyi nti obukulembeze bwa nakyemalira bwonna osobola bujjako ng'okozesezza mirembe era tukimanyi nti budde buna kuyiwa muki musaayi. Tulina okununula eggwanga tuno oba tutya bavubuka bannaffe abali abeefudde bize mu bavuga booda ng'onaka akola emitwalo 2 nga zikyasobola kuliisa family yadde ogula ekkiro y'ennyama. Bw'ogula kiro y'ennyama manya togenda kugula mmere ku mitwalo 2 gy'okola olunaku tukanga ne pisi gy'ovuga ya looni. Bannaffe bangi abali eno mu byalo nga beefudde bize mbu bali mu kukola naye ng'osanga amaka gamu galina looni 10 ng'alina essimu ya kibanja mpola layini erimu bagibanja piki gy'avuga ya looni ku nyumba kuliko sola ya looni n'abeera mbulamu oba okunyigizibwa buli kaseera. Ffe Mr. President twagala kutegeeza nti ne gye tuli tetulina mirembe ate oba ofundako n'ali mu kukomera kuba ate ye emmere alya ya bwereere bwe wakusiba oba owonyeeko. Tugenda okutegeeza omulundi guno nti tugenda kubeera wamu naawe paka nga tununudde ki Uganda. Era njagala kutegeeza bafuti soja mwenna abali eyo nti guno omulundi gwe tulina tugenda kwesitukira kubanga ffe bye tuwogera obudde buno bannabyabufuzi tebabyogera. Bwe bakwata omuzindalo basaba bululu bwabwe nakwogera ku bintu byebawanguza. Obudde bunene mu mukisa gwe tulinawo tusobola okusitula eddoboozi nga ffe bafuti soja ne tulituusa ku bantu ba bulijjo. Tugende tudde ku gulaawondi tutambuze enjiri ya protest vote mpaka nga tukoze eki nga tugiwunyiza buli wamu. Guno omulundi gwokka gwe tulinawo bannayuganda saagala tusuule tulina okwenunula paka nga tugenze muki mu Uganda empya. People power. Bobi Wine yakoze ekyewunyisa mwakitegedde. Yabadde ne Rubongoya n'abalala. Rubongoya atuse kiseera n'atya yayogedeyo omulundi ogwo. Bobi Wine yeetoloola abasirikale bonna nga takoowa kwogera ng'asigadde omuntu
nga Kristo bwe yasigala omuntu ogwo ng'empologoma bwesigala ku ttale ng'eri eki era eyitibwa mpologoma. Bobi Wine mpologoma terya muddo era erya nnyama. Yabadde ku kiri nti njagala bukulembeze. Ne Musa yagamba nja kutuuka gye ndaga. Kakati n'olwekyo tosobola kugamba nti Bobi Wine ayina ne kye yanafuye yayolesezza omutindo. Bobi Wine bwe yabadde ali Mbalala yayolesezza omutindo gweguliwa. Bobi Wine ng'ali ku hoteri okukola obukozi bw'ati mbulire yakikoze wadde mukulembeze wa ggwanga ng'abantu baza okumwaniriza nga bwe bamwaniriza. Abantu bakulumba ku hoteri n'otagamba nti ebyo bibala. Ebyo bibala. Ekirala ekyokubiri kye yakoze be bantu okujja mu bungi abaabadde batasuubirwa nti balina kuba sayidi ndala. Ekirala kye yakoze bwe yagenze wabe wa mukyala we mu katawuni we tutasuubira nti asobola okufunawo abantu wadde ebibiri. Abantu bajjudde ne babeera ne mu bitooke ne mu miti. Bwe baabadde bamuteeze bamulaze omusajja mu kiibi omukambwe n'amuyimirira mu maaso n'amugamba gwe mu kiibi owoolugave. Gwe mu kiibi owoolugave. Kakati njagala kutegeeza kino nti obugumu bwokka bwe yakozesezza bakubye abantu be babaggalidde n'asigala omuntu omu tiyatidde laale zaagenze bugenzi mu maaso. Ako kabonero ka buwanguzi. Byonna ebyabakoleddwako tebagambye nti tudde Kampala. Tiyagambye nti tudde Kampala. Wizidro tiyagikoze. Yagenze bugenzi mu maaso. Example njagikuwa. Abazungu batulugunya Muteesa mu myaka gya 5 paka gya 62 ne bamusiba n'omusiba yagala n'okuwanika. Era omuzungu yamuyita n'amugamba Sedani Muteesa obudde buno oli muwambe era oli musibe. N'amugamba Bobi Wine eri yabadde akiikirira abantu ba wano tiyabaddeyo yekka. Bwe yali agenda twamusibirira. Emisimu gy'abajjajjaabe bonna gyamugoberera. Kyova olaba yasigadde bwomu n'asigala ng'alaapinga. Yasigadde bwomu n'asigala ng'ayogera nga tatiddemu n'akamu. Talina gwe yatidde tiyatiriridde. Era kampeyini zagenze bugenzi mu maaso. For example endala njikuwe. Mu 1972 President Museveni yakuba Amin ng'ayita Kenya mpaka Mbale. Ne bakuba President Museveni bamusaanyaawo n'asigala nga aliidinga atambula agenda mu maaso. Bya bifaananyi Bobi Wine byatambuliramu. Kakati n'olwekyo omusajja omutyanga nnyo gwe bakubako abantu be n'asigala yekka nga ne mukazi we tassa bulungi bamukubye tiya gaasi n'agamba kati ekiba kiba esigadde bw'omu. Kakati bwe luba lutalo yaluwangulidde awo baabadde bamupima naye bwe tumukubako abantu be bonna taanafuwe kampeyini ezikoma wano yakedde genda mu maaso. Kakati webeera nga baabadde bamupimira ku eyo minzaani yaganye yazitoye. Bobi Wine obudde buno ensi Uganda si gy'aliko yekka ali kumutendera gwa nsi yonna. Ky'omukolako kyonna si bannayuganda abagenda okuvunaana nsi yonna. Empapula z'amawulire zonna mu nsi yonna zaakedde mukuba nga zimwogerako Bobi Wine. Wedda toyina simu njirina nabadde mbirengera. Empapula zonna bannamawulire bonna ab'amawanga agatuliraanye n'amawanga ga Europe gakedde mwogerako. Takyali muntu wa nsi yonna. Kakati waba takyali muntu wa Uganda yokka nedda. Muntu wa nsi yonna. Kakati bw'oba ogamba nti naawanike awo yabadde anafuuyira.